Nze bino byensiba mbagamba. Eno gye bayita Mission Impossible in reality. Ssenkagalo oyo gw'olaba ataseka tolowooza nti asirise busirisi. Gyawunye. Yazze okubba gye batabba. Yazze okubba naye yabbye mu balogo. Maama. Bano be yabbye balogo. Eryo lyakutteko dduuka. Yazze ng'azze kubba, azze kukola. Bwe yaggudde akaggi bw'ati n'ateekayo omukono n'alemerako. Yalemeddeko. Bamusanzewo ku makya nga yalemedde ku luggi. Omulanga bw'atunula gyawunye. Gyawunye. Mulowooza mirembe kyaliko yakimanyi. Omanyi kye bayita okulemera ku luggi nga teryakutte. Nga mu butuufu naawe kikulemezaawo tokitegeera naye nga tosobola kuvaawo. Kati omwami oyo kyaliko yakimanyi. Kyaliko yakimanyi. Abantu bakuŋŋaanye bamuyeeya. Tasobola atunula butunuza ngaazi. Kakati eyo gye bayita Mission Impossible in reality. Yazze okubba ne yabbye gye batabba. Yalemedde ku luggi. Kasooke nkutuuseko akatambi k'omwami oyo okeerabireko owulire n'embeekulo gye bamukuba abantu. Vidiyo nkusaba ogimpe like katukomewo. Omubbi wuuyo azze okubba n'alemera ku luggi. Azze okubba alemedde ku luggi. Mwebisabisa nnyo. Mulete poliisi. Abadde ki? Alemeddewo. Bamukwatidde emabega. Tewali amukwatidde alemedde ku luggi. Mukono gulemeddemu. Mu butuufu munansonyiwa okuseka. Nze bukyanga ndaba abantu babbi. Ono sisekangako nga bwe nseseka omwami ono. Omwami ono ansesezza nnyo omutuufu. Mulabe entunulaye. Mubbi ne mulabe entunulaye. Entunulaye eraga bulazimi eranga mitawaana myereere mu bulamu. Abavubuka bano balina ejjoogo. Musussizza ejjoogo. Bannammwe bakeera kukola mwe ne mwagala okujja okutwala ebintu by'obwereere. Musussizza ejjoogo. Nze sinenya muntu atuukiddwako bintu bwe biti. Genda okime amazzi ku kyalo. Tukufuna emitwalo gya 3 oba 5 oba 2. Tandikawo omudala gwa capati. Osiika ecapati ne gwe weefudde mbozze kubba ssebo. Kakati ssenkagalo oyo omulaba. Ssenkagalo oyo yavudde gy'avudde ng'abazizza nti waliwo edduuka agenda kujja bbe. Era mu butuufu yazze yatuuse. Kakati mu kuggulawo akaggi bwe kati kano akasooka akunukkirize aggule ekinyolo munda. Omanyi ababbi babba kiro. Gweoyo gw'olaba ssebo teyasiibyawo. Yazze mu kiro ssebo tabba emisana. Yazze kiro kubba. Bamusanzewo ku makya nga yalemedde ku luggi. Era ne nannyini dduuka abaddewo awo n'agamba nti kati ono omubbi yabadde azze kunziba n'alemera ku luggi. Kitegeeza nti nannyini dduuka mulogo. Nannyini dduuka mulogo yamuloze. Mulimu abantu abatabbika ng'ojja kumubba omwebbire. Abavubuka ekyo mulina okukimanya nti gye buva ne gye bulaga omusajja ye n'omuvubuka alina kukola si kubba. Buli bw'obba ofiirwa ebintu bingi. Mu ebyo by'ofiirwa mulimu ekitiibwa kyo ng'omusajja kimu.
ekyokulala ekiti ofiirwa obulamu abantu bagenda kukutta bagenda kukukubaakuba okitegeera gattako n'ebintu ebirala abantu bakulaba mu ngeri ndala nnyo ti mutabani wa gundi mubbi mutabani wa gundi ani muwala gwani gwogenda okukona ku kyalo nga eddogo lyakukwata obbira obba edduuka kakati mu butuufu kati obuwala obw'oku kyalo okwo omuvubuka oyo nga bw'alyo kamanye abo bavubuka bati ababbibbi ng'oyo bavimba agenda nabba ssente ku maduuka ng'ago ssebo najja atandika okumansamansa mu ndongo senga yalinamu ssebo kakati akawala kubadde okwano oba obuwala bubadde bukula byokulaba nga gundi ye mubbi w'oku kyalo eddogo lyamukwata ngabba ssebo ani gwogenda okuddamu okuyimiriza abavubuka mwona twetereeze abavubuka twetereeze mususizza nammwe obubbi bakazi babbi nammwe muli babbi kiki lwaki temwagala kukola bantu mmwe temuyigira ku nsobi ne banekamba buuze lwaki ku nsi ya Katonda omubbi ye muntu asinga emputtu bannange omuntu ne bamukwata ngabba kati oyo omulaba oyo tulaba nti eddogo limukutte bamukutte alemedde ku luggi ngabba tojja kwewuunya nnyo ng'era omusanze abba matooke wa mulirwana tekikwewuunyisa nnyo ng'omusanze ate alina ennyumba endala gy'amenye oba lwaki tebawulira oba baabaaki ze omuntu omubbi yannema okutegeera omuntu omubbi yannema okutegeera ku nsi ya Katonda eno yalemedde ku luggi yazze kubba wuuyo alemedde ku luggi tavaako Uganda eno naye nze kambabuulire loodi oyo alina entunula gy'atunula ku luggi awo ezo entunula yokka yeesinze okunsesa alina entunula gy'atunulamu atunula mitawaana myereere oyo golaba tebamusibye miguwa awo waali tebalina kye sitali kuli supaggulu wabula yalemedde ku luggi ozannya n'okuzannya ggwe n'ensi amaama ozannya n'ensi muyiga okukola muve mu bubbi bannammwe bakeera kukola abavubuka bakima amazzi ku byalo abavubuka balima emmimbi ne bafuna ssente okitegeera ekintu ekyo abavubuka baliminga bo bookya ebyokero oba okitegeera ekintu ekyo oli naayokya amanda ge n'afunamu akasente oli n'alima n'afuna akasente n'atyaba enku n'azitunda n'afuna akasente ku byalo ate bayibawo emirimu egimu kugisinga okubaamu ku ssente mu byalo ebyo mu bavubuka kwe kukima amazzi mukimanyi nti omulimu gw'okukima amazzi mu byalo gulimu ssente empitirivu abavubuka amazzi bagasombera ku mapiki oli n'agula piki nga kwasombera amazzi ekidomola ne waba akisombera nnusu 2 oba 5 mu byalo aba akola ssente kubanga enzizi z'omu kyalo ziri wala mu kyalo teri mataapu kati oli akwata nnusu 5 n'agamba kammuwa agende kati omuvubuka ssebo lunaku asobola okukola emitwalo nga 2 oba 1,000 mu kyalo naye ssebo ggwe n'okakkana ku bintu byonna onayagala obbe bubbi kababaloge mujja kuyiga omuze gw'obubbi gujja kugenda mpola mpola ffe mujja kubba nga bwe tubatimba mubbe nga bwe tubatimba abalala balabire ku mmwe asuubira okubba ajja kukireka tajja kubba si omayiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mungoberera eno y'ensibuko y'amawulire agali legit kye tukuwa kibaako ne proof mwebale kunjagala bannange nsiima nnyo nsiimira ddala feedback nziraba musiima naye mbassaamu ekitiibwa bakama bange mbasizaamu ddala n'ekitiibwa mbaagala nnyo era mbassaamu ekitiibwa Mukama Katonda abankuumire era abampe kye musinga okwagala nnyo n'amaanyi mwebale nnyo